Ambulamusizaako kansubira nti muli bulungi. Amanya Judy Ssemugabi bakyayita. Era nga nze okubasomera olugero lwaffe oluyitibwa Ndibassa. Ndibassa yazaalibwa mu kyalo ekiyitibwa Kyannamukaaka mu Masaka ew'omwami n'omukyala Kajubi. Ndibassa yali muwala mulungi nnyo ddala ow'empisa ate era nga mukozi wa mirimu. Ekyennaku Ndibassa yazaalibwa mu maka amaavu ennyo ddala. Ekiseera kyatuuka nga bazadde be tebakyasobola kukola ki kumuwerera kusoma. Kale Ndibassa n'aba nga atuula waka kuyamba ku bazadde be ku mirimu egy'awaka. Lwali lumu muwala wa muliraanwa waabwe n'akyalira bazadde be. Kati bwe yawulira nti no Ndibassa takyagenda ku ssomero n'agamba akamutwale ku kibuga mufunire omulimu asobole okukola nga bw'ayamba ku bazadde be abatalina ssente. Kale kino kyasanyusa nnyo Ndibassa era ne kisanyusa nnyo ne bazadde be. Ndibassa yakwatamu ebyanguwa n'agenda ne muwala wa muliraanwa waabwe ku kibuga e Kampala. Ndibassa kyamwewuunyisa nnyo okutuuka ewa muwala wa muliraanwa waabwe ng'abeera mu kazigo katono nnyo nnyo ddala, ng'akazigo ako katono nnyo nnyo ddala kugamba nga tebajaamu na babiri naye nga wamuleese bakole bonna. Ate ekirala ekyasinga okumwewuunyisa nti omuwala ono si misana si kiro mu kazigo omwo ng'aleetamu abasajja. Era n'agamba Ndibassa nti muna nti guno omulimu gwe nkuleese okukola tugenda kukola babiri tusobole okugaggawala. Tunaayongereza okwo akuume.